I think now they've left because the cameras have increased. That is the situation right now. We thank all of you that have Bobi Wine ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero poliisi erumbye hoteri wali mu kubeera ng'asula sayidi z'eyo mu mambuka ga Uganda era bw'etyo effujjo ne likolebwa okusinziira ku butambi buli mu kubeera nga buvaayo bulaga endabirwamu ezimenyeddwamenyeddwa abantu tiyagas akubiddwa mu ruumu ne mu hoteri eyo era abantu abamu ne batandika okubeera nga basaffoketinga oba tiyagas oyo abayisizza bubi. Ekigendererwa kyabwe na lwaki ekikola kinene kigenze mu maaso tekinnaba kubeera nga kitegeerekekwa. However, embeera bw'eti bw'ebadde ku hotel Bobi Wine bw'asula. He has raided us together with this team. As you can see them, all of them. We just want to make sure the world is following everything that you're doing. Okay? This is the squad that has raided our hotel, tear-gassed our rooms. As you can see, they keep hiding their faces, but Esazzeko magician. Mujeko. Right now, we thank all of you that have spread this message all over the world. It is your camera that keeps us safe. Thank you very much. We shall keep you updated.